Tweko ku bugambo bw'osiibye otya? Bulungi wano. Nsiba ntya. Okay. Invite bagirese ku Friday tukusuubire. Mukama ng'ayagadde. Okay. Neeyanziza nnyo neeyanzidde ekirabo kyange n'ebirabo byonna bye neetiisemu wale. Okay. Okwongera ogatta eddoboozi ku maama njagala okukwira omulanga mwenna abatulaba. Emabegako awo nze nakajja ntandika okukola bino byenkola naye nalabanga nnyo abantu abatendereza nga bazze nekagga abamu bajja kamera kibiki njabba wakola omuyimbi ow'amaanyi yava neeyo mu nsi z'ebweru yajja ne Range Rover nga 5 naye najja n'alambula bulambuzi ku kijja omugenzi we yeebase. So kakati gwe weebuuza ddala abasajja ab'amaanyi ngaabo singa buli omu ajjayo najjayo nekyayina ekinene kitagenda kuvaawo. Kati maama yuno abalazeeko simanyi bamwe mubadde mutuuse ayina ekizibu ekinene nnyo bagenda kubasengulawo wano ettaka wakati ebbali n'ebbali omugenzi we yali yagula wakati waabwe we bali si waabwe era ekirungi kyabo abaliwo bo bali wiringa okulaba nga bali wiringa okuteesa ne famire lwakuba nti baabasaba akasente nga kawerako. So ebisigadde ndoza maama asobola obibagamba naye nga nze Norbert Events omumpi wakoma bwakwata ekyenina kirabo kiri eddoboozi tenjagatta ku ddoboozi lyo okulaba nga omulanga gutuuka wala. Okay, mami yatubuulireko ensonga ewemiridde y'ettaka. Ettaka lino bwe tuyimiridde okutandikira wano bwe tuyimiridde okweyongerayo wali muti gw'amasannyalaze na wano wansi si awo naye abo abeeyo sinaba kwogerako nabo naye wano omwami oyo ali mu kuzimbawo twayogera naye nakkiriza okunguzaawo naye ng'okukkiriza okunguzaawo sirina sente yagamba nnyingi kati nenzirukako wakenzo nenkuba omulanga kyasookera ddala yaŋŋamba sirina mpapula za administrator kati ekyokubiri naŋŋamba kale nja kujja ndalewo naye kati simulabanga nga ajja kulabawo ebuzibu. Bakusaba sente mmeka? Miliyoni 35. Sente nyingi. Kubanga nze njagalawo ye nannyini we tatundawo teyaŋŋambako nti nkuguze nze namugamba anguzaawo ate oledi yateekamu n'ennyumba ye nze mbanga amusuuza. Kati bwe baba baguzeewo awo tuba tutuukayo n'okusaba tuba tusabirawo nga tusigala ku bali abeeri naye nannyini waawo aba azimbye ogwemulaba wasitudde omusingi agenda asiba kisaakaati kye nga kikowa kitambule kitegeeza nga maama abeera eno ng'ate okugenda ewamuzi olina kwetooloola bwoti nga naye bamusibirayo eri n'abajja okujjumujjukira baba tebalina we bayita. Omuntu omulala ayinza okwebuuza Kenzo wamugamba mu bbanga ki? Ayiseewo omwaka nga mugamba naye nga tateekanga mu nkola bukyanga omugamba ajjanga koko nebo Pulezidenti Eddy Kenzo manyi ebisumuluzo ebyo birina osobola okuvuga emmotoka n'ojja jangu kulwa Memories of Good Life ate tukimanyi ne concert ogenda kubaayo maama tulabe bwe tuyinza okumuyamba. Bannayuganda mikwano gya Good Life mikwano gya Radio Moze gikuze girina ssente zisobola okuyamba maama ono bwe ndowooza. Maama ng'oggyeko Eddy Kenzo walina omuntu omulala yenna gwe watuukirirako? Atuukirirako Gashumba nansuubiza naye tewanaba kuyitawo omwezi akyansuubiza simanyi okunfunira amakubo. twogera ku bano naye bo batabani bo bamayanja bo bakimanyiiko ezo namulagawo ne mugamba bano bagenda kunsuubirayo ansasa agitegeera. Okay. Mami obadde ebitambula ntino ennyumba n'ennyumba gy'olimu ntino waliwo nnyiniyo. How true is that? Because babagamba ne wooli wennyini radio aleka tamazeeyo ssente ate abalala bagamba yamalayo kituufu kyeki? Ebyo sibimanyi gw'obiŋŋambye wo tebabanja wobeera? simanyi neddala nsiwulirako n'ekyo kintu. So what's your last message eri abantu abaagala radio aba Good Life? ku byettaka nawe mutumbulamu oli bulungi oba weetagayo ku bantu abakuleetayo ku bintu because tuyinza obeera ku ttaka nga nawe toli fine. Okundeetera ebintu nze sisaba busabi era abantu kati nga bano saabasabye nalabiddeawo ne bandeetera omuntu oba oyagala omuntu tasobola ate kukusaba busabi
naye ekyettaka kino kyo kinkakatako okubasaba olw'ensonga nze sirina ssente ate munajja okujjukira Moses amusanga waliwo ogusaaga ati mujja kugamba lwaki seekubira mulanga bawakwata ezo ensonga nnene nnyo ku nze naye nze ekirabo kye nnina ly'eddoboozi nja kukatta ku ddoboozi lya maama okukuba omulanga n'okukubira eggwanga omulanga bannaye mujje tuyambe maama ku kintu ky'ettaka lino kulaba nga tebamuggalirayo. Nobati nze nina ekisembayo kyembuuza kino kuba kitegedde ggwe nga gwe oyinza okuba badde tokimanyiiko ekivulu kino we kinaggwa olina portion gy'ogenda okukwatako ogiwe maama oba ogiddise famire ya Red. Ekivulu kino of course ekyo kyo kiri weekiri tirina okukwatayo ebbaasa ensava nengikwatira maama nga bwe nakoze kino nga tewali akintumye era tewali akinkase naye ekyettaka ezo milioni 3.5 kubanga naye ekivulu bw'okitunuulira kiyinza obutaweza na haafu ya ssente ezo so kati mba neerimbye okusuubiza nti ngenda kuyamba maama mu buzibu buno naye nina bwe nsobola okumuyamba gwe mumwa guno eddoboozi lyange. Bantu ki gwe nga Nobati events oba gwe nga Nobati promoter busobola okubira omulanga ne bavaayo kuba buli omu abaako n'abantu bawuliramu bantu ki b'osuubira balina ku ssente basobola okutandikirako ensonga zino generational geno MK manye ensonga nga zino azisobola Geno Salim Sale ensonga nga zino asobola okujja n'ataasa maama kubanga ye taata wa industry ffenna atwagala era omugenzi amanya amukwatako so Geno Salim Sale taata nkukoola oveeyo tuyambeko ku maama wa radio ono kubanga kijja kuba kya nnaku nnyo eyali amulwanirira taliiwo. Geno MK Muhoozi Kayino Lugaba Sebo CDF nange neegasse ku maama mujje banze ensonga muzimala generational wawe namuyita generational president abamu banyiiga kamuyita generational general so bebo abalala President Museveni abimala naye okumuntu aliko enkokola nnyingi neera President Museveni naawe video wona aboogirabye jangu tuyambe maama mwe bannannyini ssente mwe muzisayiningako kati ate n'omulala gwe naakubira omulanga asayininga ku ssente ng'ogyekaawo omulala nga bwe mumanyi nti twavayo ne tukola enteekateeka za memories of good life twalowoozaamu nti muganda waffe yabeerera omulamu yawanga maama ono kasukaali okunywa kacaayi era ng'anywa ku mata kitwavudde tuyiya ndugamba katuleete ente ebeerewo ate enkazi ezaala bagita batya ennume y'ensajja enduusi ezaala so that enaazaala nezaala nemuwa amata era maama kyekirabo kye tumuleetedde nayogera ne basponsa bange ab'enjawulo era nenjogera ne muganda wange Wizo okubanga kino tukisobose okubaawo bakwano baffe abastabeks nabo baleese gaasi naye bamuwadde maama mu ngeri ey'enjawulo okubanga maama tukyokera ku makya n'ayangu wagenda ku misigiri oba ku misenku afumbise enku kyayi dakiika 10 kacyayi kaba kakoze eki kaba kayidde eyo nteekateeka gye twakakolawo nga tutandika butandisi kubanga mumanyi nti mu mbeera y'okuteekateeka ekivulu oluusi tewabaawo na bugabirizi bumala naye katusabe nti ekivulu kinaba kitambudde bulungi tujja kukubisaamu mu ngeri ey'enjawulo ku bye tukoze olwaleero. So mulese ente just oba muzze namusaba official abeereyo ku kivulu kyaffe kya Friday era officially tuzze okumuwa invitation ye nti maama ye table 001 eri reserved nga ye ne family tetulina bwe tuyinza kunyumirwa nnyimba za good life nga family ya radio muzitekola ki n'ebirala bingi ne bakwano baffe aba St. Lawrence ekyo maama agambye muwala w'omu we yamalidde nabo bavuddeyo mu ngeri enjawulo ne bajja ne package era mujja kulaga wali oluzi bagenda kugulira maama kuba kyo tukirabye kati bagenda kugulira maama pampu abeere nga takyanyoola bunyoozi bwati kuba yuno yeekulidde pampu nga nyiga bunyizi switch nga amazzi gayingira buli wagaagala. Oyo kamuleke naye era naye manya alina eddoboozi asobola okubako baagamba ne bawulira ndowooza beebo. Sipiika maama Anita Amongi, Deputy Speaker Tayebwa, njagala ndabeko ku motoka za Parliament nga zizze wano kulwaki eyo gye muli mu Parliament n'ebye mukola byonna zino ennyimba ze zimu kuzisasula emisolo egireeta akasente ke mukozesa n'akadduka ne maama Kadaaga
bakuba mama Kadaga yeekooyedde akooye tuleme muyingiza nnyo mu bino tumuleke kuba yesi tumanya asobola naye bambi akooye omulaba akaddiye nnyo tusobola musumbuwa na kumuza mu stress ono naye bano abafande kyabalala abaliwo awo General Weiso gy'oli General Weiso mukambwekambwemu bwemwogerako sijja kukatumuleke saamunyiiza ne General Weiso naawe mmanyi banetwesondesondeze mmanyi mulimu abantu betusobola okuyisa ekibbo miliyoni 10-23 wane wantu ne waggulwa era maama ku bye ngenda okweyama wano ku lunaku lwa concert ngenda kuyimirira ku stage awo wennyini nnyini campaign wetandikira ey'okununula ettaka lino byebyo byange byenyizo Details about the event ngenda okubayo this week. Hotel Africana mwenna mumanyi wiiki eno ku Lwokutaano emiryango giggulwawo ssaawa 8 tickets kati kweziri ku next tickets app oba osobola okudayolinga *291# no placing a ticket no placing ekigambo memories of good life bajja kuwa ticket gy'oyagala Kale asozi mumanyi tulayo nnaku 2 zokka so kati yasoose n'asindika nze omutegesi mbeere eno kuba nze siri muyimbi yeetagisa okubayo naye waali mu ddakiika entono njagenda kubaatu